mumpagira ne mama wange naddamu amaanyi kuba ye mama wange agamba bw'okuvuma abantu kwe kugenda okunzisa era ajja kufa bagenda bakuba yafudde kakati sibayi bamukoze batya bintu ebyo mubiyita byangu naye they disorganize the family abaana bo tebasoma abakola ki ate nga yabisaasaanya alowooza nti abifunamu eggulo twawulidde ng'era bitandise nti bankutte naye waloka odi eyakubidde n'ovuma oyo yes naye nga si kumuvuma abantu mubatunuulira muyinza okuba nga mwali balongo kakati ate ggwe n'ozaalibwa omu ekaali badde akabina gwe mutwe yes oyinza okuba nga oyina nga katonda akabina keyateekamu amaaso munno ye yafa yabuliramu kubanga nkubuulira bw'oba oge nti Mirundi yafudde n'omukubita essimu Mr. Kasuku ayuku Mr. Kasuku nti yes you don't proceed to another question tongerako mubuuza mba naye oli mulamu ate omuwulidde ayogera have you been arrested why nekuga nti a prisoner you would go through somebody ayina essimu yange oyogedde nange batuge nti bakutte no kiri kikumala kubanga nti nze nziraawo amuntu layini amuntu ki nze ndi w'amawulire mmanyi abanoonya n'abaki n'abanoonya okusunga n'abanoonya okuseka in many cases ebintu byammwe sibiddamu ebintu abo byeboogera sibiddamu bonga nti nafudde nga ndi mulamu kuga nti yes I'm speaking to you from my grave kubanga tunaddaawo ne twogera ono naakuba essimu oli naakuba essimu ono naakuba essimu kuga eholodde tobaayo na mulimu gwokola I know because mbamanyi bwe bakola nti nabatunuulira natuulira mafiya ya Uganda nga bwekola bw'ogenda nga ku mulimu ng'olina omulimu nkulabye audio explaininga nti fuwano tibwetuti when you get a job ng'olina omulimu tegeka alternative gy'olaga bw'obanga okyali ku girlfriend na boyfriend always better in follow back a position nti ono bwakukyawa togwa ddalu tomumalirako nnyo olina follow back a position kati fe abasajja abakulu byaka gyaffe enkaaga nina okumanya nti what if I find my wife in bed with another man mutema nkolaki bw'otakirabako nga bakyala bo bakulispekitinga weebaza katonda bw'okirabako togugumuka tukita inoculation theory nti bwemba n'omulimu kati nagenda mu state house nemba tunuulira bo bambala bubi baali tebamanyi baali bagambye ndi ku agenda yaabwe nedda ssebo siri ku agenda yaabwe muyina amayumba ebweru nina nedda bwe banaaba nze bwe tulidduka ntugende South Africa nze nja kubeera ku street nga nomba kuba temumpeeredde wano tebatuwadde balya bokka mwekezeero gye balituweera bali kugamba gwe naawe tebali mu gavumenti gwe nga tewabba kakati nze sisuubira kudduka ekyokwe temutuwaddeeko kubanga bamafiya bakutta nga bakuwa yes singa mafiya akwata ssente n'akuwako n'oboogera they kill you kubanga bakuwaddeko naye bo balowooza nti fe tujja kusapootinga ebintu oba tusirike kanjogere mu ngobe mu gavumenti yammwe kakati today nabakulira gundi paralysis gye batasobola kukola bangoba mu state house nga baga nti Museveni agenda kungoba president bwe yajja ne bakuba teepu yaabwe negikuba tekerikale teepu yali ya saawezi nga temuli moderator voti mbabazi Museveni is a fool but Museveni sirabanga buzibu mu bulamu bwange nga bwe nalabako olwo the president listened to the tape for 2 hours kazibiriza bwati bwazibulula amaaso Mr. Mirundi yampitanga Mr. Mirundi Museveni gives me respect Mr. Mirundi why are you abusing me I'm going to say I'm not abusing you but that's not your voice I'm going to say kankubuli singa nali nkankana ki kanto ya pusika tudde wali ke kachikuba you here nakalema tudde wali ng'omugugu nono ndoza balinda to be slaughtered kyeva ngamba president nali njogera naga nga yenga tayagala nze njogere yakoze da position ye emuganti yo excellence I want to get from you 3 answers. 1,
Where was I? Was I preaching in the church? Because for 2 hours interrupted. That must be preaching or addressing generally. 2. In all of my programs, mubeera mu moderator munonga temundi. 3. I don't have an English program in any of the media institutions in the yao. Nothing. Namanya. Singa yali tampise. Bwe baba tebakirowooza. Ya president abantu asinga bagambira nti njawulo wajiina tawuliriza side emu. Bati nokayolo oluyolo. Kali kawedde. Waliyo kamasi. Nali nkayodde. Ekyakayamba kali wala nnyo saakapima bulungi. Nkakube ku kiseke. President yali badde witness mu murder case. Nali nkasise. Nkatwalaganya. You see, these people don't know the impact. Kati nga mulowooza nti wanodde tusobola okuddamu ne tukolagana. What if it was Idi Amin? Singa oli mufu. Abo tetusobola ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. Kakati president n'atunulye n'agamba bw'amala okulaba biri n'agamba mwami Mirundi nti obukolwa mu Baganda mubuyita muti ne muganda tubuyita bukolwa oba butululumi. N'agamba naye omanyi nti bwe bwezinga ku musota omunene bugulya ti olowooza obukolwa tebukulidde bali abayita bukolwa. Kyava mbuuza nti omanyi okuwandiika ne mugamba nti emyaka 14 gye mmaze wano. Your Excellency, that is not a relevant question. 2. Can I bring a doctor to test your blood? Olwo bano bagamba nti ntamidde. Kuba kali tekakwatibwangako n'entu yako okuva olwo kalala nnyo nkakubye wonna ate nja kukatiisa enkota y'etto bakakube mu katale bakattire mu kyekisigalidde. Nagamba mukanga nti ewaabwe bali zikatampeko yavu myamwe fayita. Kakati nga president yaŋŋamba nti wadde obwadvise tebaasanyukamu nakamu kuba kyebabadde bagoba kikoze eki nenkalinda wansi eno ku madaala nkattire nkabetteke mu kifuba tekajja kagenda amagulu ga president nali nkajjidde nkabetteke kali wandudde omutima wali batusanyusa kakati president ampadde obwadvisa bwe ntuukayo ate nze nali sijja kukola but I wanted to expose them. Olwo tumwebaze ye minister in charge of the presidency. Atula ne banne bajinga banne tebamanyi bwongo bwange nti nze bonna nali nabapima dda nga bwe ngatta obwongo bwange bonna mbasinga kuba teri kintu nga kuba muntu ali aloganti topulaninga ng'ekintu n'obusungu bw'opulaninga ekintu n'obusungu akasajja kakkuba era bakugamba nti if you want to kill a tiger dress like a pig. Omuntu ne bw'oba omusinga obuyigirizi gwe bwakubuuza nti wasomako nti ate nasoma somangako bino ebintu biyigidde muno makanika kati atandika kyobola bw'omulamuzi akubuuza can you tell court your academic background please. Kasita oyogera diguli amanya omuntu gwavunaana talina kwekwasa ye muki muyigirize. Ekyokubiri kasita bakubuuza nti ogenda kuba bujulizi mu lulimi ki noyogera nti Lungereza ofudde yogera Luganda nti omusajja alina diguli nti ye lwempulira obulungi kubanga translator wakutwa translatingira n'omulamuzi yayogedde oba omaze okufuna proper answer oba omaze okweyiiya kakati nga president aweereza instrument public service nga tumwebazaga nti mumuteeke mu kategole mwiba RDC balina mpa categories waliwo RDC gwe bayita obuyisi ne bakuwa PDM naye nga kungulu kwoli nga bwe kye baagala nti tumufrustrating mbu tumwebaza mpo nali ngenda kumutta yawonera watono singa ali wakajiji yebasa. You see, you can look at these arrogant fellows. You have created trouble and you are frustrating me to get a job. I can give me na inja mutta yawonera watono mbwatwale ku media center nali ntegese introduce mu benyondo satu ez'okumukumu yali tafaawo okundi tumukunde bali mu liigi emu kyobola nze yendo gavumenti katogo tumukunde ali nabo olwo ate tannaba kujja mu gavumenti omulaba nga alwanyisa gavumenti naye ali nabo kuba nti weya pusi ne tumukunde be bannanyini eno safe board
nakiwulirako ekyo ekintu nendowooza bigambo by'abantu ate ye Rwanda eyambalanga Rwanda era nze nja kubulya ababodaboda bwe tuba tubasevinga kuba they are caught up in a fracas. Abaana bagenda ne balaba taata waabwe nga alwana beekwatidde mu bwenzi kati abaana ne babonaabona so nga abaana bo tebalina ekintu nakimu kyebakola kyebamanyi kakati nga anemesa tumukunde ng'akuba mu mawulire mu Kajinga ndi Mirundi have been appointed okulaninga media center nze tubyanda tumwebaze a person a general cannot be a platoon commander nze byo nabigana. I was spokesperson of the president, the first and the last spokesperson of the president for 14 years. Okimanyi nti ono gwe baatwalayo omukonga wa mulesi ne banne nti nze nsobola wano baali balowooza mbwaya ikanibingi obujozi obwo bwe bayina bajoganya abantu ate tebasoma nnyo nabala bawono nga bavuga bambala engatto za lumu mwe muzze mu mawulire nga muli okke nalaba abaavu bennyini abawunya olukuku. These people were paupers. Nze siberangako mwavumbula mu bwange kakati nga balowooza mbusoma ebyo media center byaki mba ndyawo ng'omugwaga omulala ajja ate singa teyali mukazi nali mutugirawo bakwadde omulimu mu New Vision yowawana obusimanyi yewa top bosses kakati ojja kufunanga miliyoni 8 yagenda okulaba nga nnuma amanyi bwembanga kubanga nze eggume lyange liri mu musaayi I feel blood sagging ngiddukawo nyiza okukwata ekikopo kantumye kyanyi nenkikanyuka nga oli mugenyi nkuyisa mu kajji k'abasiru kati samala okulinnya kakati nemba tunuulira abaabukedde abankubye mu mawulire emyezi 4 ndi mulalu bayise nnyina bamukebera omutwe okujjako nga muli basajja bajoozi nnyo babasiru. How can you expect migwe mwonoonye tuwa nga nze oŋŋamba nti bosi akuyita ndeyandika nolinyiro benyondo baali gikuliridde bugoloobi up to now tebantegeeranga. I don't have a government job. Kati ogende wa president ampitengana omulimu mwagutwala era president kyabagambye kituufu mugende mumuwabire mu kooti. Very good kubanga president yababuuze kati ye president yategedde mujje wange okuwaaba muyitengani. Nze am a friend of the president. Siri advisor. I cannot be one in 100. Sisobola kuddayo wambadde nti ate advisor kati ndi wansi wambadde. A man who was spokesperson of the president nga bulifu zenkola za president kati mpandikire president your excellency the president through minister ndikola mundala kakati ekyo nafuna obwa general spokesperson omuyirwa kikuge nti the first and last mu public service tekiriyo position ekikuliyetingirawo era nengenda nakyo tekiriyo kakati eyo ya situation nti nange nina agenda yange gyengoba nga nawe bwolina agenda gyogoba. Abantu batulowooza nti batulaba ku TV ti olowooza kubeera awo paka kutwezimbe no. Emyaka gyonna amagye ga Kenya gakugamba if you remain at one rank for gond muvuga mwagala kumulaba tojjako gondi bannange tukyagenda mu maaso recording eno tujagala egenda kusigala nga tugendera ddala mu maaso wetutudde omukulu ndooza mumulabye tukyagenda ddala mu maaso akyalina abantu bayogera nabaawo nga bwakomawo wano tulabe ekintu kino bwe tugenda okuba nga tukikwasaganya with time bijagenda nsonga kize mugenda kuonako mukulu ssebo beera ku kamera toyogera gagati ebyange biwedde mbadde nkunyumiriza negamba nti bulijjo obeerangamu ne destination yo eimu haya Katonda bw'atakikuwa naye ogezezzaako kakati nze nkiyita setback mu bulamu bw'oba tusafaringangako setback tinnalimbaddeko akatabo ka president Museveni ako nakakyusa mu Luganda nsimba akasigo ka kalidaali ne banfitina okkakuba ne bakalemera naye nze kopi ezange ez'Oluganda ewakaweeziri Museveni ono kyavudde afuga eggwanga temumutegeera. President bwe yawandika akatabo ako yakugamba nti nazaalibwa bwe nali bebi
bansiiga musulo gwante okunnaaza naga nti bwe nalwalanga omusujja jjajjange yagayanga taaba nampandula mukama asi takulaga nti twali bagagga Museveni akulaga nti omupozi kano akaddako naye bwe naweza emyaka bwegiti bantuuza ku mugongo gw'ente. This is a tradition mu balunzi b'ente. Emikisa nti era ente gy'otuddeko emikisa gyayo bagiraba bakutuuza ku mugongo gw'ente akunnyonnyola humbleness ya famire yaabwe. Omwenge n'akubulira lwaki yagutamwa kitaawe yanywanga omwenge n'ayimba ennyimba n'akola ki n'abagaana okwebaka n'ababuzaako otulo. Museveni obwavu abumanyi obulaba nti bamuzanyiramu okuyamba omwavu. Museveni akimanyi. Museveni mu kitabo kye yawandika n'agamba nti yali Tanzania amasannyalaze ne gamuwala emyezi 4 nga tegaliiko talina sente zigasasula ti era amasannyalaze bwe gaddako muhozi yabuukabuukanga bw'atyo akawate ku bbalupu. A man who did not have power for 4 months. This is why when you talk of gundi bw'oyogera ku byobwavu kundi bamuyambe muki bano baaziwa be bazibba naye mu byofuzi batuga nti olondanga omuntu akufaanana. Museveni is an ordinary man n'agattako n'ekyomunsiko alemeddwa baayina tebamufaanana ate tebalumirwa gavumenti kyovula babiganye ti yayawuka mu bantu bano buli kaseera baagala tumukube nabo. So when you look at the president n'abeera mu folonasa n'abeera luddawa ayina mu kitabo mwe yawandiika ti abajaasi baffe abanyankole mu Luweero bagenda ne banywa omwenge ne batamiira ne bakuba abaganda amasasi balwanira oba mukazi obajja ti bwe tubateeka mu kooti yaffe mukwezi n'agamba nti temubatta they were under the influence of beer. President n'agamba nti twamubuuza tuddire omwenge tukukwasa emmundu gutta abantu naye akubulira ekituufu nti twalowooza abasajja bano banyankole basse baganda bwe tutabatta bajjaga nti bano bawunyirwa kuba baki banyankole kati bakuba akafumu ne babatta. So n'akugamba Museveni nze bw'olaba Sulemaani tumwogerako naye ate nze Museveni ansingira Sulemaani amagezi. Why? Mukyala Njuba ne mukyala Zizinga be bali bafumbira pulezidenti emmere. Pulezidenti alwala amambulugga ng'abanyankole tebagamanyi. Kaakati alwala amambulugga akola ki? Besigye n'aga nti obwo butwa kyova entalo zaabwe ezaba Besigye zaavadda mu nsiko. Besigye tasobola kulembera ggwanga ne mu nsiko baali tebamwagala. Besigye is a westerner. Mukyala Njuba yaleeta Besigye mu nsiko naye baayagala batte mukyala Njuba ne Zizinga. Okumanya Besigye bw'omwana la Zizinga is not a simple guy. Kakati nga Besigye agamba president nti bakuwadde obutwa. Who are the suspect? Mukyala Njuba ne Zizinga baali bamufumbira emmere naye mu kiseera ekyo wentiira Museveni mu kiseera ekyo judgment yange saagyewuunya. Museveni yabagamba nti oba bampadde obutwa mubaleke wano nfe nga bandaba batuukirize misoni yaabwe oba omuganda kyaga nti ekibi kibakaabirire. When they consulted another doctor, Dr. Bata yaga nti enabiba si butwazi Besigye had said. Gwe ne bakugamba gwe ndi mukazi wako wadde obutwa nga oyina ennyonga yasookayo nti abusigala akuwadde obutwa. So Museveni ye bw'omutunuulira tulemeddwa kumufunamu n'abeera nti talina baweereza mupiira oyinza okuba nga oli sikuwala mulungi naye nga tolina bateebi paasi nazikuba. Okay, wiiki eno ffe tulinnya eno mu bya entertainment kyetwagala tusookere kuba entertainment eridde mu byobufuzi mu byokusaaga abantu batandika nga abasaaga. Twalaba Bad Black ng'abanja ministry neevaayo neegamba terina contract naye kyekisooka n'aba Precision ne bagamba nti Bad Black tatubanja wabula twalabye ng'asayininga epapula n'ebbalamu nga waliwo ekibox kinene kyebaga nti ekirimu ssente ze yali abanja yagamba abanya miliyoni ebyo ng'asayininga. Kati ne twebuuza nze ng'omuntu omu ne ŋŋamba nti procedure mweno gavumenti eriwa abanja mulala gwe babanja mulala asasula mulala ministry bagikwate bagiteeke ku nninga. Anti kyembagamba ti gavumenti eno yabula abagivuganya. Singa nali mu opposition nali banywesezza amazzi kuba balina ebintu gavumenti ziri bbiri mu emu. What you don't know, the mafias have their government. Tukiyita sabotafuge.
subterfuge kitegeeza nti mu gavumenti mulimu endala egikoleramu n'akatabo kange nawandika ne baga nti invisible hand akawandika mu 2012 mwekali mu mmotoka ne mpanika n'akala nti kati simu nalaba omukono gwa Mbabazi mu bintu bya Museveni mu 2012 mukalu akawedde ne baga nti kati waliwo invisible force oli yali muntu omu eno tiimu kati gavumenti ya Museveni mulimu gavumenti endala kyova olaba nti bw'obanga ogula ekibanja oba polopati oba emmotoka ngamu togulanga ku musamize anti tomanya ani ali ku mutwe oba ye oba emmandwa kati wakuze kwani ayinza okugaa nti emmandwa gye waguzeeko siize jajja dungu yabaddeko dungu oyo mubbi andeetera ebizibu aliwa kakati gavumenti ya Museveni eri mu ddungu alagula naye kubanga akakateebereza mukimutategeera awo bannayuganda we mbasaasirira what was the role of Bad Black. President Museveni bw'abagamba nti trucks zijja kwongera okujja mu Uganda naye muzivuge muziteeke mu one designated place ekuumibwe twataddewo na military police bamalaya baleme kukola ki kugendayo bano ababbira mu kyogamu mumanya mugundi mu COVID-19 bemugenda okulaba mu katabo kange the mafia covid mafia nabo bakolayo owaabwe bwekye bakola bagamba how do we defeat Museveni motoka ezo temuzikuuma temuziwerekera bamalaya bazigendeko nga bwekye banoonyamu nti truck drivers bano basiige bamalaya akawuka basiige ffe batutwale mu isolation centers buli muntu yenna ali mu isolation center gavumenti emumalirako $120 enkaaga yakutestinga enkaaga yakulya buli lunaku. So the more people they have in the isolation center, the more money they get. Chovola kati babadde bakugamba tubatwale nambole kuba kisawe kye nambole n'ekyokubiri nti eri baawulya president nti yateekawo okunoonyereza yasindika bambega ne batambula mu isolation center zonna kati ne baziggalawo bateeke nambole for proper supervision yoyingirayo otya information ereme kukola ki muleme genda okutegeera nti basula njala kakati gurupu eno eyali teyagala truck drivers eyali yagala basiiga abantu yereeta Bad Black nti Bad Black data omanyi bakola tukiyita deception tobategeera deception nti let us show that we are interested in stopping girls from prostitutes from going to meet the truck drivers. We hired Bad Black. But how do you hire Bad Black? Because Bad Black obwamalaye bwa kika kya waggulu akuula bazungu nirangule ekitegiina eyogere mu ordinary bamalaya. Two, we are not saying nti bamalaya abali mu bitundu benda kubasajja mu kitundu ekyo. The source of coronavirus comes from the truck drivers. The president has told us they should drive their trucks escorted and sleep in one designated area. Museveni at one time said they should even move with the flasks. Baleme kubeera ki kati bano ababbi kukolesa Bad Black. Effort is being done for Bad Black to convince them. No, this does not apply. Kino kya Bad Black yasabye na ntono ebitaano bamukozesa okubba gavumenti nti mu kifo ky'okudya military police nebeera deployed ewali batwaka drivers nga tewali mukazi agendayo baleka batwaka drivers ne bakukolera diversion kwani Bad Black nti problem is being solved. How much money did they get from babadde batuuse n'okugamba nga bagenda mu bitabo byabwe ne bagamba nti ono twaka driver yayitawo emyezi 2 egiyise mugende mu mukwate ne bonna bageteze in touch with babayole batekeruddawa kuba logikeyo nange nali sigitegeera omuntu ogamba nti truck driver already yayiseewo lwaki abeerera soka n'asigala emabega eventually kye baakola baali bakyagala kati balyoke bakuŋŋaanya abantu nga 3 ku muntu mulowooza nti nabo balwanira muli abasajja bwe batandikirawo okubba
nti president yabalagira naga nti kisaawe tukigudde naye buli ajja tumuteeke mu woteeri era baateekayo zaabu kati abaana bana ba immigration bagenda okutegeera nga bakolera bwereere bano balina akamiro tokalabanga bakuweereza abantu 10 $1 100 tabawaako yadde 10 abaana nabo ne basala amagezi nabo ne batandika oyisaawo oyite eno passport ekusanga eri gambi Entebbe International Airport at one time until recent ebadde ina passport 10 bananyini bose batanona omuzungu yanona passport omuddugavu will get another one Uganda nayo mbulya passport yabuze erije yafuna ye gyabadde atambulyako yagifuna makuba matuufu oba yagula buguzi so kakati bwe kiki mutamanyi ti bad black was used by the mafias to hoodwink the government Museveni that the Minister of Health was serious. Is doing something. Yes. Bamkoyesa perception. Yes. Abantu to perceive nti olaba lese bad black. But bad black could not come. Why? The truck drivers were known and we are supposed to be in designated places heavily guarded. Na ye kyenjagala obuuza kati ye bamaze omukozesa aina kubanjani yaina contract nabo ba mafia be yakolera sente. That's why nze kyemba nenyamu nti oyo omuvubuka eyayogedde tetulina contract na gundi ne wabayo omulala nze omulimu ngubawo kati when will you talk on sense okitegedde bagamba nti olabo wagamba tetumuwanga ate baamuwadde eri kyoyogera tekimatalinga bibazanyiramu omulamuzi Stephen Kavuma yali Minister of State for Defense nga yeeyita Saabatayiza naye nga ab'amagye abo baamukowa tebamwagala oba kondakiti oba kyeyambalanga uniform naki kuba omulamuzi oyo Kavuma Katonda amuyambye ennyo yali chairman wa 5 empiji nga Museveni ajja gye yava n'agenda mu custodian board as a minister n'afuuka MP n'agwa Katonda n'amuyamba n'agenda asoma amateeka gy'avudde n'atuuka ku bwa deputy chief justice teyali one of the prominent lawyers Katonda akuwa emikisa kakati ali Entebbe ku gundi bamwadde okukulya bodi y'Entebbe musivavyesho kati bo bwe baba kakati kyembadde nkugamba nti bano abakola ebintu bino batta government. That's why some of us decided to am a friend of the president. Why? Not to be part of their group. Nti bo baba bakola ebintu babikola mu short term strategies. If we know the ministry has headquarters, there is a task force. So consulting the task force, sitting down to have a common position. Nti bad black ze agamba twamu contractinga, what's the position? Oli aligambye botegera nti ndabaga nti kasobera n'omukazi ow'emputtu nga takuwa respect. Abagenyi botya bwe bajja fumba chai kubajja mugamba agambe nti gwe tomufumba kati bategere nti yakujemedde. Kati gwe fumba abantu balowooze nti mwagalana nnyo. Kakati bano baali tudde ne bagamba ti gavumenti yaffe erimu ddungu ayigiramu. Kati for aba minister did we hire this woman? Nti no. Mwaliga nti we have so many key players in this game in the fighting COVID-19. For us as a ministry, we did not hire this woman. But we cannot rule out that another group that hired her service. Kwabo statement yawe yali nti fete tumumanyi tetwamu hiring. Ekyokubiri nti gavumenti zino eno abaana abo bagundi babalamu baani at times balungi naye ate babi nti balamu agenda ne yeefuula sebirumbi ne yeefuula bebatta ate bajja batta nze ngamba babalamu abo nembaga nti mmwe nze mumanyi lwaki abo survived. I don't go beyond my responsibilities. Nali mu State House nga waliwo government spokesperson bajjanga ne balwanira akazindalo ne mbasekerera. Me to conduct a press conference for the president does not add anything. Analoga nti maleke me find the minister quarreling nti bamulabe nga yalonda abantu me gabalwanira wao akazindalo bakalwanira nga gendo la tent ya president. Bine byewaffe byetukola mawulire eno ya president oli addira Entebbe n'agiteekako gundi eyo bamulabe nga ali mu katenti omumwe babbira. So nga katenti ako kali supposed kubeera mu basecretaries be ali on duty
nti president bwaga nti erittomero nja dizimba gwe noonya ali mu katenti ako ye secretary era fu bwe bajja nga mbayambi nga mbabuuza waali waani kuba Museveni bwaga nti essomero lingenda kulizimba alagidde loko gavumenti alagidde ministry ya gundi education oba ye ng'omuntu kaguta so the secretary this secretary would tell the people mu records mwali badde mumulabirawo naye tebabyogera tebamanyi how to do things kakati katenti ako bakalwanirangamu nnyo babalabemu kati bwe bamulabamu abba abantu abo bye balina oyo omukyala gwalabye alinanya president nabalabanga obutebe nga babulwaniramu I laughed. Is a spokesperson of the president. I always had a chair inside the tent. Did you see me there? Nakiti kulaba nga bezirwanira bakulekera ekyo nolaba abivuma nolaba abesoza nolaba akoze atya akatebe n'okamulekera gwe n'okamulekera n'ogenda ate Museveni oyo omulaba abali mu katebe ke bonna ababamanyira ayinza okulagira abasirikale ne bajja ne bakujjamu waliwo chairman yalwana nnyo nga president ayina waali bwalwana ayingire mu katenti bwe bamuzaayo nga mutunuulidde bwati bwalwana bwajja bwe bamuzaayo yali amaze okufutulako likodizi nti yeeyambisa okutuula mu katebe muno nabbaki nabba abantu kakati bagundi abo nze babbala mu kyemba nenyaako waliwo gwe tuyita party activist Sebirumbi naye mbabuuza ne mbagamba nti mulowooza ku Sebirumbi ne gundi ne Lwakasisi who had power and influence. Lwakasisi. Who is dead now? Sebirumbi. Why? He became the face of the regime. Lwakasisi, as we speak today, is the advisor of the president on security. Lwakasisi omu ku bantu be bagamba nti beyatta taata wa Dr. Diana kibula bajooga abantu agali kitabu yateekamu kinene nnyo ate abaluta maguzi so gundi gwali ekirowoozaako nti Kasimu Obula mufu Nasulu mulamu Moses ali mulamu who had more powers ani yalina powers bana abalamu kali bana abakubi b'engoma bano agiwadde omuliro ate bw'obanga wasoma kitono bakuzannya nnyo era nabwandika akatabo kange nti mafiya efuga etya omuntu mafiya esooka nekuwa privileges z'otalowoolezaawo erina fattening stage eya kitatta kitatta nze simunenya nako omusajja eyafunyisa omukazi omusisita olubuto n'amugja mu convent bw'azaala mu muwala we toyomba kubanga oli kakati kyengamba nti bano gundi ayonoona balamu tatunda bazanyi tatunda ki this is politics kakati njagala okubuulira balamu bw'amala nze omwogezi wa ministry n'enjogera balamu najja n'ayogera nze siddamu kwogera kasa kino kiba kifu who trust ye again nkugambye nti one Kavuma yajja n'aga nti jeti mwebaze yafiira mu nnyonyi ku lw'enzooli eri muganda wa Kazimu kaakati Kavuma abagundi ne bamuwa amawulire mabi ab'amagye ajja mu parliament akola statement as minister bamuzannya olwo tebamwagala waliwo obadde otugamba as minister of state for defense ajja ayogera I'm coming from the front line. I want to inform Parliament authoritatively that Jet Mwebaz is alive and kicking. Abatanatuula na mu ntebe nga amawulire gajja. Jet Mwebaz yafiiridde mu nnyonyi ku lusozi era amagye gakola entegeka okugjayo omulambo gwe n'abalala. Ono yaddamu okwogera? Teyaddamu. Babakubye. Awobeera owedde. You even wonder nti kati ate nayogerayo kino ofo n'opondo n'omwogezi eyali omwogezi w'amagye bamuyitangani Padankonda. Nyakairima bwe yafa, one said he died on board, another day he died when he was boarding the plane. Nga balwanira akazindaalo. Nze nali maze obbategeera. When the president goes to Bombo as a commander, Sirinnyayo, that is Kulayiji, the military spokesman. When the president goes to NRM conference, I don't go there. That is
ufuna opondo. I don't speak on behalf of government. My role is to speak on the president of Uganda, not commander-in-chief, not chairman of NRM. That's why I said there, okutuza abantu ba mafia buno obubbiru banku banga bumpite mbunfuge nanja batta nakatingana twasinganye muri futi omwattira munne kakati ekyo kitegedde nti bano bakozesa babbalamu abali outside government but in the process they undermining, they create. If Bad Black, who was not contracted by government, is paid tomorrow, abantu bamekaba inebizibu, abantu beruweru bababanja, abantu abasupplying ebintu baziba babanja, bana abijjuba babanja, abasupplying obutabo bwange mwena ali mu campaign million bitano tebabinsasula bansasula ku billion muba n'ekitundu buli myaka 5 nze mba supplying obutabo obwa campaign kuluno banziba bitano. Kakati how do I feel nga Bad Black atali musawo atali chi nti abasawo tebayina nabikozesebwa abasawo tebayina nabogundi buno babuyita batya bulletani babateka ku bantu obo bakozesa thermometer n'ogamba nti ono mwadde miliyoni 5 gwota contracting so abavubuka bakola emirimu naye tebali guided. They are not guided. Kamba buli bali excited. Bad Black bali mutute quietly. Kubanga yagenze nakola ekyo mutanda n'agamba nti ngenda kwogera abanyendako mu government. Okubeera mu government Bad Black ankanga agamba ngenda kwogera bafaza abanyendako ikiriziye kankana. Kuba tebali suppose zikola ki? Naye government tebalina we babaganda. Ina credibility abo bebakwatya ne mu motoka nti Bad Black atutisa disiza kuri prove yasigaza ndaweyayo yasigaza sawayo yasigazaje nti Bad Black agambe abamwendako bonna mu government agenda aboogere Sebagala ngagenda atisa Museveni Sebagala bamukwatya mu America n'ebikyopuli ngagasibikola bwongo. I'm going to vomit all of the people in the government abakolagana nange if the government of Uganda does not help me to get out of this problem. Kuba Sebagala yalowooza nti obwammeeya afunye diplomatic immunity. If you have diplomatic immunity, government yeri egambe yawan, can you waive diplomatic immunity to Muvunane? Sebagala as mayor did not have diplomatic immunity. Kakati yobutamanyaabu naga nti Museveni yagamba twali mu press conference mubuuza Sebagala is threatening to vomit your senior ministers who are involved in the Bichukuli racket if government does not help him. Museveni yagamba let him vomit or you will swallow. Hey, kakati mmwe Bad Black bwamala obbaga nti mumwendako ngenda kwogera bali mu government. Does the ministers in this government have moral authority to attack a Brian White? Mumulichi Bad Black threatening amanyiddwa mu nsi yonna waliwo gwolandingako nga tomumanyi naye olandize ku Bad Black ng'oli mu government kubanga bobo baba nabba kati Bad Black ayina yamuleeta amubbiremu naye how can you pay Bad Black 500 million shillings when the doctors are going almost naked? How many ekikoye kyebambala ekyabadokita kirob kigula $2 nali ngamba batabani bange nti naye ngamba bajja bawalala bajja kulowooza nti bakitalo omanyi nti mmanyi abantu abakulya mu background enjafu buli kintu kyonna kyalaba ate afuna ntondo naye nze nali mbagambye nti family yaffe si abanaku if my son gets a problem tulikozesa sente mmeka omutwale omujjanjaba why don't I get ebyambalo 10 kubanga okyoza baga okyoza n'okiddamu ebyambalo 10 ze $2 zisende mekati ziwera na miliyoni kakati ebyambalo bimeka ebitangira abasawo okwatibwa byogula mu miliyoni 5 ebyowadde Bad Black. They don't know that they are creating problems for themselves. Anyway, yes. Awo nga tuvudde mbadde nno omuvuka gwe njagala okwogera kwaliwo yasabye ebina nti yagula ennyumba naye ndowooza oyo tumuleke. No anti kakati kyenkubuulira nti what you don't know mwe temumanyi potential yammwe lwaki mafia entya mafia tetya Museveni
mafia ekimanyi nti you can sit down with Museveni and you beg for forgiveness. Nabaga nti akavubuka ako kagenda mu Bank of Uganda ne kabbe billion 5 nakalagira kazizeyo kazizaayo kazibwa mu Bank of Uganda kazizangayo how could ekyo si kyekyali ekituufu. How could this boy go to Bank of Uganda? The governor would resign. Anybody who gave him the money for what would resign. Ne amawulire gaabwe debate wefiira. This is why batya Museveni ababbi batyanze. Why? Mirundi is inciting the population to kill us. That's why buli muntu bamugula ndi kakati yo bad black ye bamufunye. In fact nabadde mpuli akatambi obana wakawuli akenakuwa nga bagamba ng'omusajja agamba there is a local musician called Ronald. He said in his song that when wind comes it takes even the refugee it did not come with empewo bejjetwale byetaali nali sikimanyi era oluyimba lwo mu bwendu labye ku makyane bwendu tegedde nti bamafia balina okukwata mayinja olw'oluyimba olwo bamugule oba bamwanda mayiningi ti mayinja yayimba oluyimba ngaakuba bamafia nabo ne bamukima bamutwala mayinja bamutwala nedda bulijjo tuwulira biwulire anti wulira bwe kye bakukola nti singa obadde ne mukyala wo nga muli ku muzigo omusajja n'amusalira amagezi n'akwata omwana wo ng'abadde akaaba n'amuyingiza mu muzigo gwe nga akupimye nti okomawo. When you see your wife coming out of that muzigo neighbors muzigo oyinza oga nti wali kibaddewo tosobola omanya bumanya kakati bano kye bakukola. The moment you sit with the mafias as Mayinja did Mayinja atuulako nabo anti Mayinja bamubaza Mayinja awulira luma nti kusaasira amuleeta kati kusaasira bwamuleeta Mayinja ne bamugamba nti oyo yalidde dda naawe sookola okolemu emputtu bakuyite lulwo. Kakati Mayinja ekibi kye yakola ye yali alowooza nabaga nti gavumenti operates cannot woman. Omukazi omukadde bwakukwana gwe kasuku tolowooza nti ojja kugendagayo kiro. No, ayagala babalabe mu public kubanga the purpose is to tell you nange ninayo omuvubuka omuto kakati ateggwe oyagala kujja kiro otya awakasente tujja musala endongo muzina squeeze togamba muzina na mami wange obazi kakati ne gavumenti bweri ye Mayinja yali alowooza nti asinza gavumenti amagezi bakugambye bakuwadde emmotoka emmotoka oli kyajagalako ogituulemu bakutegeere nti wagenze bakulabe ng'ogivuga nga nze nti nyambadde nkoze eki nze tebampa sente era oyinza n'okusanga nga bakubisiza buno bunangani nga balina gwe babuwadde kuba kati mbalaba bajja obukofiira buliwo obuki buli wammanyi kati waliwo abaagala obukuba bagambe nti oledde mwe buli mu ggwanga tebayinza bumpa ekyo nkimanyi that one I know naye nze mbakolera bukolezi nange nabye nkola ki byenoonya nti nze njagala okupuruvinga ti nze kasobola okwambala bwempiti nempita mu kibuga nenkwata abantu mu ngalo being I'm honest yes I'm honest naye waliwo abataza kakati waliwo jese zikola emitwalo 5 I know all of these things buli ajje wange mba mmanyi tikati omuli okulabise kati ayagala bikola abireete waliwo neyaleeta enkofira yange eri gyenyambala yagenda naate omumanyi kitawe wa muyimbi yajja mbu alina konteyina ayinamu konteyina namba genda ogambe kitaawo obubwe bubyatunda obwange singa wajjoko sajja gwe nali nkutiddewo ondagira otya nti yamwehoka si stupid genda ojanjabe enzikuyo yes how can you believe arrogance nti nze ayiyiza akakofiira kange n'ogenda China n'okakola arrogant genda ogambe kitaawo yatuma omwana obubwe bubyatu singa wajja gwe singa tolina amagulu batabani babayimbi bali kujja mu kibira I don't joke. That is humiliation. Kakati nkugamba nti abo Mayinja bamugamba emmotoka agikaana abampemu sente ne sente tebaddanga mumula tebamuwanga anti bakutegedde nti goyaga toyinza kusanga Nalongo ngambeerera tosobola ngate Nalongo embaga mawuuno egenda na virginity
era bakubuuza mu kooti nti was the marriage consummated bw'oba ekyaliko embeera toyinzaga nti wafumbirwa apaana etya kakati ye mayinja yali alowooza nti asobola okufumbirwa n'asigala ng'alimbeera tebasobola kati ate ekitegeeza ebyo ebigambo byetwawuliranga byali bituufu ye yafiirwa kati musajja wattu n'awola tebaba kukuba amayinja ajja kudda mayinja mugezi ennyimba ze zadda naye yali agala bakuula naye kye baamukola obubi nti yatuula n'abegomba ne bamugamba nti ono ye tumugjeemu tumuwadde ebibye tabanja tayinza kulinnya gomba kwesimbamuleeta talinnya kyova olaba nti nze bagenda ne bakuŋŋaanya 10 biliyoni bazindetere ne vaani naye baaba kaakati nze ngenda obategeera nga baagala bazireete ku ssaawa 4 ku ssaawa 6 bazikime banzite bawayirize bano ate ewange era tebaali nsanzeeyo nze nina omukwesese mu nju kubanga nze ebyekimafya mbimanyi omusajja yali wano ku CPS nga musajja muli wanguzi muyitirivu nnyo kati ye bwe yabanga agenda okulya enguzi yatulanga ku ddirisa bwati ng'ajja n'omwana we kati ng'omwana amuleka wansi fulowa teziri 3 ndowooza kati ye olwaleetanga ssente bwati ng'azikanyuka ku mwana azitwala eka kati abaayigiggi bamutega ssente obukadde 3 abulya aba yakafuluma bwati azireese nabo ne bayingira. You have taken a bribe from where? From who? This man was just come here. Oh, I think he's mad. You know, he's not mad. Oh, are you sure you have the money? Okay. Let me call my boss to witness the searching. Bayaza ne bamufungula n'emabega nga tewali 10 ne bayuza entebe zonna nga tewali 10 kuba sente yazikoze yazikanyuze naye ate omulamuzi emakindi yali gundi mutani wava munno mwala wava munno yatomera omuntu nga tagenderedde kakati bone bategeera nti mwala wava munno ne balowooza nti ye mwangu okulyako ki sente so nga ate abo bawava munno tobalyako sente through blackmail bw'oba oyagala okulya sente za wava munno be honest mugende nti muzeeyi siina sente nze besi zange gyenzijja nyongereraako akuwa naye kati mwava munno n'agamba Katumba Wamala yali Inspector General Police naye poliisi yammwe ebadde kinaabalamuzi ti omwana asaba omulamuzi asabye omwana nge $5,000,000 teba si kye kyamusibe Katumba Wamala n'amugamba nti muzimuteke ne bazimutwalira kaakati bw'alaba abazze omuwaza n'ayagala okukolako omulamuzi azikanyuka eri emabega b'eddirisa waali batuuse babaziriza mu ne bamusiba ne bamukwata omulamuzi bamusiba yes ebyo ffe tubibaddemu nti nagamba Nambooze twali bamukwano nnyo Nambooze waliwo n'obufaananyi obwafuluma ng'olina bwalagamba namawulire yes Nambooze yagenda okujja yajja yali avudde mu very humble background naye nze nanyinange era bwe mbalaba mmwe nti omuntu yenna gwe baleetanga mawulire nga omuntu gwasooka okutuukirako yenze I always want to help people. I don't know how I am kakati ate nze nkimanyi nti emikisa gyesobola gikotogera not at all kakati Nambooze namugamba nti bagenda kusiba bwe bakwata enkwale si bwe bakwata enkofu kuba gye kusiba naye nze tebajja kunsiba kakati Nambooze yayina obuzibu emukono ekisooka yaliwo enforcement mukesisi eyemukono highly disciplined woman nyumba azikuba akola ki kakati ne bajja bafuna obutakkanya naani ne bakalwa mukasa kakati abafere basooka nsaadu bwafa abafere era nga bano bemulaba bano ne bagenda ewa gundi ewa Reverend bakalwa mukasa ne bamugamba nti pulezidenti ayagala okukuba minisita osikire basooka nsaadu naye ekizibu kyoyina tokolagana bakansala kuba ne Reverend bakalwa mukasa yali kansala mu municipality bamulimba no bamulyako emiliyoni ana nga bafere tiagenda kufuuka minisita wa information kakati Nambooze naye agawulira nti bakalwa mukazi agenda kufuuka minisita wa information olukiiko lwa
Mukono municipality ne luyisa ekiteeso nga luwandikira speaker nti gundi is unfit to be a minister. Bonna bakolera ku rumors baana be baba baali eno ne balya n'eno. Kakati Bakaluba agenda afuna ekizibu. Muliraanwa we ayagala okutunda naye nga Bakaluba okuyingira ewuwe nga muliraanwa we ayagala okutunda tayagala kuguza Bakaluba mukasa. Kakati Bakaluba kye yakola naddira omusajja n'amusibira mu kikomera nga amugula yenna ayina kuyita mu geti yaani y'Abakaluba Nambooze kwe kusindika enforcement nekuba perimeter wolo y'Abakaluba naye nga Bakaluba mu kwanjula kwa Nambooze yali amuwadde water tank water tank nga gundi within kakati nga ye Bakaluba agamba agula wali ye ayina okugulawo akuganya okuguza. This is the problem. Niba waganya okuguza, what do you do? Yita mu muntu omulala atali gwe omugambe naye bwe ngula wano kana akasajja kano akakulinaanye si kantu kalamu ategeere. Waliwo omusajja mu Ndebe yali aganya okuguza church y'omu Ndebe ya Serwadda nga musiramu naga nsinza kuguza kanisa eno bayita mu mulala. Waliwo omusajja wa lodge waliwo nest ewa Serwadda mu lujja nga mulimu lodge toyola bava kusoma mu church nabavamu omusajja n'alemerawo lodge n'agilemerawo. Katonda agenda Byebyama yewola sente mu banka nibaganda nizimulemu okusasula Serwadda n'agigula. Don't kill a person. Kakati ng'ono akuba ekikubera kya muno obutalusobola lwatandikira Bakaluba n'ateeka Nambooze emitwalo 4 twali naffe nga tuli ku CBS ku madaala era nze nawuliriza Nambooze ne muganda Nambooze bazimukanyugidde bukanyugizi naye yamala eruzira emyaka emeka lwa ssente ezo ye mitwalo egi mu kuvaayo kwe kudda eri ate Nambooze mugundi namulaba nga awandiise nga bawandiika omunye mukwano gwa tumwebaze nnyo bo bagenda ne balowooza nti Nambooze can counter me, it is impossible. Mirundi talina amufaanana kuba nze ekifusi kibeeramu nze mba mmanyi era mu kampu yaabwe bakimanyi ti omusajja ye tetumusobola okujja kumutta ate bwe mutta ku muntu kati bamuzamuza. Kakati nkubuulira negamba nti nze nditekitinga mangu ki abalala kye batalina kyoba oyiga. When the deal is too good, think it twice. Think about 2 days ogende mu kyogendamu. Nze sisobola kusinza Katonda nga mpita mwana we Yesu Kristo. I cannot go through somebody antemereko ntuuka wa Museveni. Ekyokubiri mukitegeere nti once you get married you are killing your virginity. Nti as we speak today Minister advisor wa Museveni ku Kampala mu Bino aliwa has she featured